ate mu bungi ekyo tukyogera ku mazima abantu bazze mu bungi ekyo tudde mu mazima si kuba kikopo simuwaniriza sikola ki Alien Skin yafunye abantu be abamumala ate mu bungi Alien Skin yanewunyiza nti asobola okuba ne VIP ya miliyoni 3 ate zonna bajjuddewo ku table zonna ze baladdewo kona kwabaddeko abantu so nebaza nnyo mwenna abazze okuwagira Alien Skin yayimbidde abantu be mu bulungi bingi bye yakoze Mezaya analysis manager yatugisanje waliwo otegedde nedda tuyitiremu kuba awali wana abasinga tetwabirabye twaganye live ati ngamba tusampling mutuulire okay kamba sampling mu katono nnyo but I'm going to be more so on the side of Alien Skin yenga y'omuntu ekisooka Alien Skin yazze ku stage sound to be sincere tiyabadde nungi nnyo kiryawo but at least tiyamanagins okulaba nga balansinga vocals ze ne sound eyabadde available era abasinga obungi abatamanyi ebintu bya ndongo bayiza okuba tebarealizinze ekyo naye nga of course yabalansinze vocals ze ne sound eyabadde available era n'agikosa okusanyusa abantu be Alien Skin yatulaze nti music industry yeetaaga obumu like we have seen abayimbi abamu bitwalite tusuubira na kuyimba ewuwe naye amazima gali nti bazze ne bayimba kiraga nti enkolagana yabadde zeewo enkolagana Alien Skin yazzeewo mu bayimbi abamu for example nange kenyini Spanky nze kenyini Spanky nali saagala Alien Skin nga tankolera ebintu ebimu but I realized that you are wasting a lot of time with someone with luck omuntu aba alina omukisa gwe abeera alina omukisa gwe Alien Skin yazze I liked the calligraphy Wembley wakoledde Alien Skin. It was so nice. It was sending a message that music industry ya Uganda yali eri ku musalaba omanya Alien Skin yagamba industry ya Uganda we tutandika kati ntandise okujja mu kifaananyi yensonga lwaki yaleese omusalaba anti njagala ojjukire nti Alien Skin yavayo n'agamba mu kujokinga mu kusaagamu oluusi ate nga akakasa byayogera nti yenze music industry ya Uganda kitegeeza music industry ya Uganda weba yazzenga eri ku musalaba bagisibye yalaze nti music industry jo bagisiba ngeri awo byekola waliwo abantu abamu abali basibye music industry olw'ebyefuna byabwe n'embeera ze tulabye abantu nze sigenda kubaako side tulabye abantu ba Noop nga nze ndi muyimbi abantu ba Noop nga bagatta music industry mu politics ne bakuba abayimbi ate era abantu ba NRM ne mukozesa obusente bwe mulina nga mugula abayimbi ne mubalemesa okukola kye balina okukola abayimbi balemeseddwa okuyimba ekituufu n'okukola ekituufu olw'okuba nti baweebwa ssente okuva mu gavumenti ate n'abayimbi abalala ne balemererwa okukola ekituufu kye bandikoze olw'okuba nti batya opposition especially fe aba Noop batutya nze ndi wa Noop so yabadde abalaga nti like nti kati music industry baali bagisiba era yavudde ku mugwa n'abalaga nti kati music industry yagitadde okulako nerindako okimanyi Spanky onyinyonnyodde akantu ako obedda sikategeera ate okulagako nti music industry bagitadde it was my first time ogenda ku upcoming kati show ya Alien ya welcomings nnyo ba upcomings but we didn't see anything ekiri negative towards the upcoming tewali gye twalabye bavoola nti bakola tebyabaddewo wali mu show ya Alien every person yayimbi yabadde welcomed that means nti buli kimu kyabadde Chris nze nabadde maaso awo buli kimu kyabadde kiriya teri muntu gwobakoze kintu kyonna so music industry ya Uganda bagitadde Alien Skin nkwebaza nze Spanky ate obubbi tewaliwo gwe babbye nze kenyini ate obubbi wembanze Spanky tebanziye nga buli wamu nabaddewo n'essimu ey'enjawulo nze nabadde n'essimu 4 nga zonna zikwata nga nazitaddewo buteesi wali zibeeraawo nga teri muntu aliwo n'olw'okuba nti bazirabye nga zikwata video teri yakutte ku ssimu ya Spanky that means sola ku witnessinga bubbi wabadde lugogo era sikisuubira nti wawe abaddeyo ate tewali ogwo baakubye erugogo tewali gyo baakubye n'omu tewali
mazima okujjako nenga amazima gali nti buli kimu kyabadde security ya Alien Skin yakoze kyamaanyi era yayambyeko ku Uganda Police okulaba nga buli kimu kiri fine. That's why Alien Skin abayimbi bonna bakoma kuyimba ku ssaawa ziba mukaaga. Alien Skin yayimbye mpaka saa 7. Kati olowooza kirekawo abana abadde bagamba bayagambye abasirikale banobe kati kirekawo bano bapalaso n'abalala sorry to mention ababadde bagamba nti Alien Skin akulembeza fujjo. Alien Skin akulembeza fujjo mbata mwagala. Ekyo kyongera kigamba openly. Oba tomwagala ajja oba mulekake fujjo wano ku internet. Sako ne walala. Tunakubira essimu ngachi alaba togera mukwata naye nakulemerako. Mbadde nkugamba meza ya nti like Alien Skin abatamwagala jakolere fujjo kuba bate bamwagala nabo bamukolako fujjo. So ti Alien Skin wali tasobola kulaba fujjo lyonna mu kivulu kye because ababadde bazze mu kivulu ekyo nga tuzze bazima babadde mikwano gye babadde bantu be ate nategedde this is my first time okulaba omuyimbi ayina mikwano gye nga mingi nnyo. Abayimbi abamu tubasupportinga naye nga si bakyali baffe. We just go there because music wawa. But these people bagala lyeni ku low. So that's why tewabaddeyo fujjo. Alien Skin yadde asobola kukola fujjo lyonna olw'abantu ababadde bamwagala. Kakati bw'otunuulira ennamba eyabaddeyo kuba kati gw'ebivulu obimanyi olowooza babadde abantu nga bameka? Alien Skin ayinza okuba yafunye abantu abasoba mu abali around nga nusu kanaana. Abantu nga kanaana. Ekyo sijja kulimba. Alien Skin ayinza okuba yafunye wakati wa 7-5 ku kanaana. Mu wiiki emu gye yalangidde. Mu wiiki emu Alien Skin yasobodde okufuna abantu kanaana 7-5 ku kanaana yabafunye ate nga babadde bamwagala kulo. Ekyo kye njagala mwawule. Waliwo omuyimbi agenda okujja ayimba because oyimba bulungi naye bano abantu bamwagala kulo. Ku mitwalo 2 abantu gye basasudde. Ku mitwalo 2 n'emitwalo 5. Ne million 3. Ne million 2 ne million 3. Oyo gwe bamanyira gwe bagamba tamanyi byayimba yasobosezza okubanga yatunze table. Azabadde table 12 eza million 3. Million 3 zabadde meka 12 zabadde table 12. Kitegeeza nti omuyimbi omutegesi yafiiriddwa lwaki lugogo abasinga mmanyi sente ze bagipangisa million 3 gokka gabadde gamala okutegeka ebintu ebyo naba million 2 zadde table nga 9 ate ne zibaamu abantu baamu million 2 then ziri zadde table 12 buli omu ate nga buli omu kuliko abantu. So Alien have a successful show ebyaddala. Kakati olowooza kyavudde ku ki company nene nga Pepsi okusponsoring Alien just mu wiiki emu okumwesiga? Ate era Pepsi ekimanyi bulungi nti abagagga n'abanene ennyo abo abeefula ba corporate bamya Pepsi waabwe. Abaana ba ghetto yagula akakomando n'anywerako Pepsi. So Pepsi yabadde egezaako ku appreciatinga baana ba ghetto okulaba nti beebale nnyo beebalire ddala ku kye baakoze oba beebale kuwagira kampuni eyo yabadde ebaddiza. Most of the people abamya busodo obwa Pepsi obutono obwo ddala bwe twasinze okulanga baana ba ghetto baana bano abawansi baneno abasobola okutoola akaasa n'anywamu awo nga mukama we amuli bubi ku mulimu. Kati olowooza kirekawo abantu abakoze obulango obw'enjawulo nga bakubiriza abantu baleme genda mu show ya Alien Skin? Abantu abonze kyenyinza bagamba kiri kimu batuulenga wansi bajjukire ekintu kino wammanga nti omukisa tegulwani tosobola lwana mukisa gwe ng'omuntu munnange gwe tosobola kulwana mukisa gwange. Ekyo bannaye mukijjukire ekintu ekyo nnyo. Tosobola meza olaba wooli sisobola kulwanisa mukisa ogugwo gw'olina neweemba nfa. So mwena bafunze ngenda bamentioning I don't want to know. So full figure byonna bye wayogedde nti bagenda kurepingira abaana ku show it didn't happen.
abaana bewagambye so full figure watulaze ebifaananyi mwenga mweshoze mwategekanga edda kubona mu mwali bayaye full figure manye emirimu gye mwakolanga so namwe mwina ebintu bye mwakolanga mwatulaze nti ebyo bye mwakolanga because wagamba wava mu ghetto so watusigidde ekifaananyi eky'ebintu bye mwakolanga mu abaana ba ghetto abeebiseera ebyo mwakwatanga abantu. So this didn't happen to the show, and really I appreciate that for that actually. Nobody events, Allen Skin Management, Musa. Mwena mbebaza. Aya Palazzo, a message to Palazzo. Palazzo chenyezo kugamba gwe. Mani Palazzo. Tojja kufuuka Allen Chali. Oli Chali wange. Olina mikwano gye egimu Palazzo mikwano gyange. Nakkiriza ekintu eki oli muyimbi wa kabi. Naye tojja kusobola kuba na empire eringa ya Allen Skin. Ekyo kyokka kye kyalemesezza abayimbi okumanya. It is too late for you to make it now. Like if you want to be like Allen Skin oberene abantu abakukkiriza mu empire yennene okubanga Allen Skin gwe kakubulire. Ebanga lemaze ne Allen Skin kati nga musemberedde waliwo ennyini ku yenga muliko bwenti. Allen Skin command eba command. It is not there. Omuntu yali akirina omulala wano nga tuzze mazima yali His Excellency Robert Kyagulanyi Center muyeka. Ye muyimbi yekka yalina command eyo. Right now agirina omulala gwe twafunye ye Allen Skin teri mulala. Abayimbi mwalina Babani yakikolera mu buto ng'akyali muvubuka muto n'akizimba nekituuka waali mpaka nakati. Kati nono omwami Mwami Murwana Muhammad Sheikh Saitwan. Tell you Saitwan. Saitwan abera stani. Spank over dechi. Sabo oyo mwami anti wobozaala wa amayinja g'omwami nga nakyokyogera. Oyo mwami ye mwami Murwana Muhammad Sheikh Saitwan. Ge mannya bye bitiibwa byalina mu Busiraamu. So yo Allen nkubuliddeko bubulizi katono analysis endala bajja kuba bagifuna anytime okusinga kaawo. Naye kati Bebe Kulu namulabye ngazze ku kivulu ky'omwana oyo. Nedda soko mpere penge obubaka. Penge namuvaako nali kyaliwe naye ebintu byayogera si bituufu. Ate kati meza yengeri gyekiri nti kati nina amasannyalaze sigenda kumala ga discussinga buli muntu kati ng'omuntu ngoyo atayogera kituufu muli ku mutima nenga propaganda every time oyo guy byayogera si bituufu. In fact 100% it is 3% byabayogedde ebituufu. Anti penge yagamba nti abantu bonna bagenda kubajjambalala. Kyanewunyisiza nti abanyankole babadde batono mu sheeyo. Bayinza n'okuba abanyankole babaddemu nga like 15 babibiri. Kyanewunyisiza nti saalabye ku baasi yonna eyaleese omuntu. Mbadde nsaba oyogereko ku Bebe Kulu's performance n'okujja okwembulesinga omwana oyo. Amanize njogera mazima. Bebe Kulu webale nnyo kulaba nti wazze mu maaso g'abantu n'obako advice gyo abavubuka era bagitutte. Kyabadde kyawogeza nti bamanyi Bebe Kulu aludde mu ndongo eyo tumulabanga muzadde waffe ffe abayimbi. So mukumulabanga abazadde yazze n'atu advice nga natulaga nti yasobola okubeerawo atalina baana na byana. Fena tuli baana be era fena tumerukaami ye yamubeererawo naye amubeereddewo. Is a father in the industry. Okula advice jempa mukulu Sali Moses erieki abandikodinga mu ndikodingi kana akantu. Mwami Moses Sali Bebe Kulu big size bawaziwena tusaba okola ekintu ekitukwagala naye ffe abantu tujja kugamba amazima. Tambuze ennyimba zogezaako abantu okulaba nti baziyimba. Fuba ekisoboka nnyo
wakiri okola remix ezeze nyimba abantu ba wansi bana abagala nyimba because bana abantu abate banyumya byo nyimba z'abantu wabula gamba genda olabe nti music album yo afulumya oluyimba lubayita circumference yongera okulaba nti oluteeka wansi ku ground abantu balutegeere kyannumye nnyo ti mwami Bebe wayimbye oluyimba lonenga abantu tebaddamu nga tebalumanyi. Yes, tusaba mwami Bebe Cool, it's a good song for us abazimanyi. Naye Spanky nina ekintu kyenalabye eggulu ndi ku Lily Puzzle. Lily Puzzle mu bbanga lya myezi 3 atadde ennyimba 3 zonna nga hit. What is your recommendation about his performance yesterday? Lily Puzzle yayimba bulungi abantu bamuwero kaminga. Kitugenda kukijjako. Ngenda kuwa information y'omuyimbi engeri gye yayimbyemu nawe wayetaago Teresa. Onzije ku Bebe Cool nga sinnaba. Bebe Cool nkusaba tambuza music yo nomukole wa kirudi mix abantu bamutegeere. Motivation, in fact motivation is better than gundi circumference. So we request you to do more effort on motivation. Ololimba lulungi nyo nalwagadde ngazi. Circumference salwagala. But I liked the song of motivation. It's a nice one. So we request you nigga gendo okoleola bente okwachiri okolemu remixes ezimu. Chisukewo, you used to do that before Bebe. We request you to redo it again. So checho. On the side of Lily Puzzle, wayimbya bulungi enyimba zonna bazagala. Tebazagala lwakumbye the music of Lily Puzzle ayimba bulungi. Tebazagala okuba nti bayina n'empalala ya King Sir. Oshegeera. Naye kitusaba Lily Puzzle agenderaawo enyimba muntu watukira okuyimba enyimba zonna nga yazito omulundi gumu naye nga tezonna bazagala. That's a good move. Era kyo Lily Puzzle nkwebaza. Naye wenjagala okyuseemu walangidde King Sir obutanaaba. Naye Lily Puzzle yambala bubi ate naawe olinga wazze mu show ya munno ng'olinga ataanaabye. Nze nabadde mu maaso. Sebo ababadde ku live yange bandabyeko ndowooza because abantu abamufe abebitiibwa ku Fangoni twamaze kuteekako live batugambye mu abebitiibwa muteekeeko live kati. So twataddeko live naye Lily Puzzle wayimbye bulungi naye lekeraawo okulaga abantu amabinago lekeraawo okujja nga atanaabye essaati yonna ng'eddugala. So I think Lily Puzzle you have to change. He was coming in the ghetto, I know, but you have to show an example to the ghetto that you can make this. Sibuli kaseera kubeera mu mbeera eyo. So walangidde munno obutanaaba naye naawe sisuubira okubanga wannaabye kuba Lily Puzzle kali n'entumbu ensiwuufu yabaaki. Tozayete yesize bizigo. Anaye nedda Lily Puzzle you ashamed us by the way. He was very shabby. In fact, the most shabby artist on the show of Alien Skin was Lily Puzzle. Nenda Messiah. Sirina kati sina saidio na. Nasazeewo. Because abantu bankubidde amasimu abantu bangambye lekera okuba ne side kolera abantu. Lily Puzzle he was very shabby. Ngoyine ekipale mabega we nati disgusting. Oh, please. Please, Lily Puzzle. How can an upcoming artist like Gudo be smarter than you? So we request you guys of artists especially, being coming from the ghetto doesn't determine to be shabby, to be like in the ghetto real life. You have to change such as you and inspire this young generation. So that's my submission, bro. Big up on yourself. Eddie Messiah. Gataliko sino omuyimbi egwanga nalabye ku luyimbako Eddie ng'oyogera ensonga eziruma abantu balu mwenjala senga wali ogenderaawo senga oli muyimbi w'amaanyi. Latifa. Wanzi. Amatubuzeeko tugende mu mupiira gwa Man U. Era wabula
Yesawa tugende mu kapiira. Otherwise oli bulungi. Alhamdulillah sina mutawaana. Alhamdulillah kirungi. Obulamu buli bulungi. Nange sirina buzibu. Obeera wa Latifa? Mbeera Namugongo. Oliwe Namugongo. Data omujje wangole obedde olemeddeku wano ng'omuntu alina ku data. Omuntu alina ku data naye tonjooza sebolooza. Nedda nze bwe mbeera e Uganda okubeera ku omanyi kye bayita gundi. Data. Ayayaya nze Uganda buli wiiki nga buli wiiki nkozesa emitwalo esukka 10. Era kituufu ye data wa bbeeyi naye kati era ogula lumu ka wifi. Kati gwokozesa wifi? Ye. Wano nkulaba bali bakutikkidde wali osomye eki? Nali nsomye busomesa. Oli teacher? Ndi teacher. Wa primary? Wa secondary. Bano bayita ba grade 5. Ba grade 5 be batya ate. Ati be baba secondary abo abagenze mu NTC biki? Yenza munnange. Oba gwe oli wa university? Degree. Gwe oli wa degree. Bali babeera ba diploma benjogerako aba NTCs. Ndi wa degree. Kati omusomesa wa diploma ne wa degree enjawulo yeeruwa? Era diploma ojuulira nti diploma olina okwongerako okutuuka ku degree. Anti ngamba wa diploma aba asoma ki? Amini kyengamba asomesa kyategeeza asomesa level ki? Owa degree asomesa level ki? Simanyi ye musomesa wa diploma. NTC tozimanyi, National Teachers Colleges. College. Ntanti simanyi bya college. Oli teacher? Ogamba otya mbu tomanyi NTCs? Kyentegeeza like kale sibiwani like kawanchu kugambe batya. Nze manyi byange bye nasoma like degree kati ezo simanya college NTC. Sirina nnyo idea yabyo. Yainte remote mama ha remote. Gwe. NTC babeera ba diploma babeera basomesa ba secondary. Enjawulo yiino. Imwe aba degree. Obeera osobola okubeera head teacher. Mu secondary. Era obeera osobola bulungi nnyo okubeera teacher wa HSC. Kati owa diploma akoma mu senior 4. Mbadde sikimanyi. Owa diploma akoma ku senior 4. Bambi. Naye era neri abasobola okusomesaayo. Naye era HSC abasobola. Abasobola naye nga abeera mubezi mulungi. Abeera mubezi teacher mulungi naye nga is not recommended. Nga takwalifying. Nga takwalifying. Ati gwosomesa ki? Olabika katosukka CRE. CRE omusiraamu ate somesa CRE. Mpozi oli musiraamu. Kati gwosomesa ki? Nzemba wa IRE. Era nga efield yemu. Kubanga CRE bakristaayo bakatuliki biki? Osomesa IRE. Kyokka kyosomesa? Nakayima. Wade? Kyokka kyosomesa? History. Ne history omumanyi? Ndikabejja. That is nice. Bannaye omwana nakayima.
Ndi kusoma haneno gundi. Agamit, you don't have any idea about your course. Kati nakaima tunjonyole nakaima mulete. Abo tebasoma nawe. Nakaima nasoloba wano nga agenda tuyisamu eggaali. Abo tebasoma. Babeera ba primary na Olive. Kuye nnyo olowooza. Tegeera. Beauty. Wanjisewo. Tubuuzeko obubuuzo ogende naye tugenda mu mupiira gwa maniyu. Mwasibye mutya mikwano mwenna abali agataliiko sino. Tubadde wano okumala essaawa 2 namba. Banaye saategedde mbadde naakatuuka naye it's okay, at least mbawulizzaako. Kale mukwano. Mwagala nnyo mu linnya lya Yesu. Amen. Amiina. Latifa. Wanje. Nawe tusiibule tugende ku mupiira. Tuufu sawa za kapiira kale bannange. Mwebale nnyo mwenna ababaddeko online. Tuddamu ddi. Batufunidde obudde ffe tetulina time kubanga. Tubeera wano kutuma ne bitutwala kwegamba ne tumala ku biseera. Ekituufu wekubamu akukibuuza obudde ne bugenderera. Okitegedde. Kale Edi, tugende tulaba akapiira. Kale Latifa. Bye bye. Bye. Yaden. Rujeti Mustaras. Vilma. What? You got a apple? What then eat? Dinner bro? No. Yaden, what did I do? Chips. Okay. Okay, so it's not left the mouse. There you go. You don't go button. We dictate. You don't go button. You both dictate and gone. No.